in the crucible with Christ. Mukatamu ne Kristo. Wali owulidde ku kigambo ng'omuteegu, omuteegu oba embeera enkakali nga tolaba n'amaaso go ngeri yonna bw'oyinza kutolokera. Mugugu gwe tugenda okwetikka oba gwe twali twetisse, Kristo ye yasooka ogwetikka. So kwoteero nga tulina abasumba baffe, ababuulizi b'enjiri, abakadde b'amakanisa n'abavuuka envuubuulo, tugenda kuba tufeffetta mu byawandiikibwa nga tuyigira ku bigere bya Kristo. Kiki ekitegeeza okubeera ne Katonda atayinza kwabula mu mbeera zonna. Lesson weekend katuyigire ku bigere bya Kristo. Omulungi mukwano gwaffe ali ku CDN twala omukisa gukubuuzaako linnya Yesu Kristo Mukama waffe, ate njagala kukwaniza program lesson week eno akubuuzaako nzira Ssaani Matovu Nagomba, ate nga mpangalira mu ssala ya Ssaabasajja ery'e Buddu. Tulina omukisa olwaleero ne musumba wange so omusumba we musanyusa okulabako. Amina sebo. Tugenda kutambula ffenna babiri nga tugezaako okwetegereza lesson namba 11 ey'okulindirira ng'oli mu katamu oba waiting in the crucible. Tera okubuuza ku gwali mu ddiiro lyo ng'oli mukulaba 3ABN naye mukwano gwaffe ali ku YouTube nga gy'otulengerera oba muli Boston nga bali Kata n'ebifo by'enzuula waliwo nga yali Belgium. Amen. Bantu mwewale nnyo okubanga mwegatta ku lesson week eno. Kati twagala kugenda butereevu mu nteekateeka yaffe eya waiting in the crucible oba okulindirira mu katamu. Naye musumba ngisooka oguze ku mulabi waffe. Okay. Njagala okukwanirizaako muganda wange mwannyinaze ali mu kulaba oba ebiteeseteese okuyiga naffe ku lesson eno eŋŋanzi eya sabbiiti eno waiting in the crucible. Okulindirira naye ng'ate oli mu katamu, oli mu kabiga. Lesson ya maanyi erimu ebyokuyiga bingi era nsaba Mukama akuwa omukisa bambi nga weteekateeka okuyiga naffe lesson ya wiiki eno, kyensaba Mukama akuwemu omukisa. Weewaawo. Kati musumbakiza tusooke tuwombeke tuweeyo okusaba. Weewaawo. So nga naawe waliyo omukwano gwe tukusaba weewombeke tuweeyo okusaba tubeere nga tutandika butereevu enteekateeka yaffe eno eya lesson week eno. Katonda omuyinza w'ebintu byonna tusaba Omwoyo Omutukuvu atulungamye. Weewaawo ebigambo bye tugenda okuyiga tubitegeere. Ate n'ekisinga obukulu bifuuke ekitundu ku bulamu bwaffe mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Amina. Esebo. Kati tuli mugenda mu maaso n'okutunuulira ebibala bya Mwoyo Omutukuvu. Okay. Twasookera ku kibala ku lesson ey'omwenda ekyokusanyuka. Life of praise, obulamu bw'okutendereza. Atyo n'obeera omusanyufu wakati mu katamu naye ng'osanyuka. Naye ng'oli musanyufu. Okay. Sajja yayimba akayimba tambula ne Yesu mu kkubo ly'abalungi. Ke katamu kagamba. Kagamba nga embeera si nnyangu akali ezitowa naye nga Yesu oli naye. Emirembe giri mu ggwe. Tulire emirembe gye. Esebo. Muyaga wegukuta. Okay. Okutendereza okwo twabutunuulira. Naddala awo twali nga tuli mu ka meeting awo twatulira lesson. Okay. Tubakozesa nnyo ne mu ka meeting. Yogera kampu. Then lesson namba 10 twatunuulira obuwombeefu. Obuwombeefu, meekness. Bukakamu. Sirike manye nga nze Mukama. Weewaawo. Eri mu Zabuli ya 6:10. Yesu n'agamba nti munjigireko kubanga nze ndi muwombeefu era muteefu mutima. Leero twatunuulira ekibala ekirala. Nonyi bafuula okujjukira. Aluli mu kitabu ky'Abagalatiya essula 5. Abagalatiya essula 5. Olwabiri mu ebbiri. Agalatiya 5:22. Essewo. Agamba ati 5:22 wagamba bwe wati ndi mu Bakolinso babano 5:22 wabano wagamba bwe wati. Kale soma musumba. Wagamba nti naye ebibala eby'omwoyo kwe kwagala, okusanyuka, emirembe, okugumiikiriza, ekisa, obulungi, okukkiriza, byeyongerayo n'23. Obuwombeefu, kwegendereza. Ku biringa ebyo tewali mateeka.
mateeka tegeeta kubanga amateeka kigabanja oba okisasula oba okisasudde buba n'okwagala kwegaba amateeka gaagala muntu kubeera ng'atuukiridde okay so bayibuli etulaga omuntu atuukidde eyo yabala ebibala bya mwoyo mutukuvu oba abaze bwe kiri so kati emu ku bibala nabitulaga naye kyetwala okutunulira ennyo kyekino ekyobugumiikiriza okugumiikiriza waiting in the crucible but the fruit of the spirit is long suffering naye omutume Peetero alina kyayogera ku nsonga eyo otyo nsaba okkirize tukitunulire wano esewo mu kitabo kya Peetero otyo ebbaluwa ey'okubiri essuula emu olunyiriri olwokutaano tugera ddala ku lw'omusanvu agamba nti otuusewo Peetero ekyokubiri essuula emu olunyiriri olwokutaano tuuka ku lw'omusanvu ntuuseeyo ssebo aga nti naye era olw'ekyo nnyini bwe muleeta ku lwammwe okufuba kwonna mu kukkiriza kwammwe mwongerengako obulungi otyo okukkiriza kwe mulina ne ku bulungi bwammwe okutegeera otyo era ne kutegeera kwammwe okwegendereza ne kwegendereza kwammwe okugumiikiriza okay kikomawo Peetero agamba eri gye biggwera ku lw'ekkumi nti kale abooluganda kye munaavanga mweyongera obweyongezi okufubanga okunyweza okuyitibwa kwammwe n'okulondebwa kubanga ebyo bwe munaabikolanga temulyesittala n'akatono amiina omuntu waba alina okugumiikiriza akutimanyojjukira awo ne Yesu yayogera nti agumiikiriza okutuuka ku nkomerero yalirokoka yagamuzosa okugumiikiriza nga nti yagumiikirizanga ali musanyu naye obugumiikiriza bulina mugaso ki kyetwagala bitugenda okuba nga byonna twongera okubitunuulira wano oba tulaze wano abaana b'emyaka ena nasayansi yakola experiment nkiraba abaana yabawa bugaati yabawa ebyokulya wano ebiringa ebinuunibwa n'abagamba nti mubeere nabyo bwe naakomawo paka bwe naakomawo nja bongerako kati abamu agenda okudda nga babikayizza dda agenda abala okudda nga abirina kati omunyonyozaga ndi bannasayansi bagenda mu maaso n'okwetegereza bagenda okuzuula mu myaka gy'abaana bano nga batini bavubuse otyo bali abaali balidde mu mpisa baali banjawulo kuba abaalinda ne batasooka kulya empisa zaayawukana era agamba the ones who had waited turned out to be better digested, better students and more confident than those who did. Okay. Kitegeeza obugumiikiriza omulabi waffe bulina a great contribution, bulina omugaso munene ku bulamu bwo obukristaayo n'okugenda maaso. Njala okikkiriza nti ng'abakristaayo abali mu kuyiga okubeera mu Kristo bw'oba toli mugumiikiriza ojja kwesanga nti Kristo waliwo byatajja kuyigiriza nga tomuganyiza kuyigiriza kuba toli muki togumiikiriza. Why do sometimes have to wait so long for things? What lessons can we learn about patience while in the crucible? Twagala okubanga tutunulira esebo kati musumba wanji taata woba otandikira we wano esebo Katonda waffe kyatugamba okukola ekyo kyali Katonda waffe kyatugamba okukola kyali the God of patience oba osooka okunyambako awo Katonda waffe mugumiikiriza kyatugamba okukola ekyo kyali Katonda w'obugumiikiriza Katonda afaanana atya omulabi waffe ayagala amutegeere bulungi nnyo esebo yes sebo maama ali ku mukutu guno oba ali ku TV atunula Katonda mugumiikirize ekyenkanidde awo era ndowooza ne bajjajjaffe wano mu Buganda we bajja enjogera egamba nti okulya eggi oba weefiirizza ate okugaaya omuwula nkulaba nga kitegeeza nti omuntu agumiikiriza yatuuka ku birungi tebakyogera bwogezi naye bateekeddwa okuba nga balina ebintu bye bayiseemu ne balaba obugumiikiriza kibuzaala sosole bw'atafa atuuka ku lyengedde ezo zonna ngero ezitulaga nti okugumiikiriza kulina ebirungi kwe bireeta era
kuleetera omuntu okubeera nga ayina ekintu kyayagala kwegamba okufuna mu bujjuvu. Bw'oba osomye mu kitabo kino eky'Abaluumi essuula eno ey'okutaano n'osoma olunyiro olwokusatu okumalako olwokutaano, alina ebigambo byayagadde we njagalidde ddala awo tuba tutandikira sebo osomerayo essuula 15:5 awo njagala tutandikire kubanga omuwandiisi wa lesoni yayagadde tuzisome. Agamba bw'ati nti kubanga byonna ebyawandiikibwa edda byawandiikibwa kutuyigiriza ffe otyo tulyoke tubeerenga n'okusuubira olw'okugumiikiriza n'olw'okusanyusa kw'ebyawandiikibwa. Era Katonda w'okugumiikiriza, God of patience, Katonda w'okugumiikiriza n'okusanyusa abawe mmwe okulowoozanga obumu mwekka na mwekka mu ngeri ya Kristo Yesu. Katonda w'okugumiikiriza abawenga essanyu mu Kristo Yesu. Lwaki Katonda ye abalibwa okubeera omugumiikiriza? Omuntu singa we yayonoonera we yafunirirawo ekibonerezo ensi eno teyandibadde wano teyandibadde wano we tuli. Ne Katonda yandibadde asalwa naye yandibadde ng'alidde eggi ne yeefiriza omuwula. Yesu ekibi yandikikutte n'akijjawo era n'akisanyawo era yalina amaanyi. Naye waaliwo okufiirwa. Ensi n'eggulu bamalayika tebandimusinzizza mu bumativu, tebandimusinzizza. Era argumenti eno eriwo nti nno Setaani agenda alaga Katonda nti kwegamba muwiwanguzi abamukkiriza bo alabika abawenguzi bamukkirize abakolera ebirungi tebamukkiriza nga abasinzidde emitima gyabwe. Yandisigadde kwegamba ekyo ekifaananyi kyasiiga kyandibaddewo. Naye Katonda okuleka ekibi kizaale wabeerewo okumanya amazima kiruma, naye yali mu kurusibo n'agumiikiriza. Era kakati ensi ekimanyi nti Setaani ye yali omulimba, Katonda yali mutuufu. Si ekyo kyokka, Katonda omugumiikiriza yakkiriza n'agumiikiriza nga mutabani we agamba nti yateekeddwa okujja okufa n'ava mu byonna bye yalimu n'agumiikiriza omwana. Kiringa ng'omuntu akeera ku makya n'agamba nti taata njagala kuva wano genda mu mawanga mbeeko kye nnoonya okulabika nti funa obulamu obulungi. Omuzadde ayagala omwana we si kintu kyangu kumukkiriza. Naye kubanga omwana asazeewo agumiikiriza n'obulumi n'agamba ne bw'ogenda olikomawo. Abantu abagenda mu magye abagenda mu kulwana bamala kusalawo bwe kiba kisoboka n'okuwaayo obulamu bwabwe kwegaba babuwaayo ne boogera ne bazadde baabwe ne mu bantu baabwe b'eŋŋanda nti tugenda. Ne wabeerawo okulumizibwa mu mutima. Obugumiikiriza obwo ng'ateekeddwa okubuwangula okulabika nti ayinza okugumira, otherwise ayinza okugwa eddalu omwana kubanga akimanyi ebibeera mu lutalo. Nanti wagamba nti nno azibagalidde tabanga akomyewo nga azijjako ku mugongo emmundu kubanga bw'ogenda libanga likomba omulala naawe lisobola okukomba. Kyetaagisa obugumiikiriza. Yesu bwe yalina okujja ku nsi kuno Katonda yali mugumiikiriza. Naye ng'oggyeko ekyo okugumiikiriza kujja lwakuba nti olina ky'osuubira. Lwaki abantu tugumiikiriza? Katonda lwaki ye yagumiikiriza? Katonda yali agumiikiriza ng'amanya alina ky'asuubira nti eyo mu bujjadda kino ekizze wano nja kiwangula. Era ekyo ne kimuleetera okubeera n'essanyu nti wadde mutabani wange ajja kuyita mu kulumwa naye n'ensi eno ejja kuddayo. Naffe waliwo ekintu ekituleetera okugumiikiriza wadde nga tuli mu katamu. Singa obeera mu katamu nga tolinaayo ssuubi, ekituufu omuntu atalina ssuubi tasobola kubeera mu mbeera yonna n'okufaafa manga abamu kye bava betta. Kubanga singa mba siina kye nsuubira mu nsi muno mba nfuuse omuntu gwe bayita hopeless, talina kwegamba talina ggoolo kwegamba ali awo nagalaali. Kati omuntu alina essuubi yasobola okugumiikiriza. Njagala nkubutegeeze muganda wange tewali kintu kizibu nga kusoma. Era abantu bangi be twatandika nabo ng'obuyinja butunyiga tetulina ngatto mu bigere ne tutambayiro ne mayiro naye abamu ne balemera abamu ne bakoma mu P6 aba ne bamalako P7. Nina omuwala gwe nali naye yafumbirwa ali mu P6 naye kakati bwe nkubuulira gy'ali weewuunya n'okwewuunya yakafumbirwa abasajja abatakka wansi wa 5
ayina abaana nomanye kyaleeta ekyo wano okugumiikiriza okuyita mu buyinja n'ebinyigiriza obulamu bw'ensi eno n'amasanyu byamulema okukola ki okuyitako kati mu bufunze olw'okuba nti nno oba oli awo ffe baabinaabye batugamba mujja kubeera bwe muti mujja kusobola okubeera bwe muti ne tubeera n'essuubi nti bwe tunaagumiikiriza tunaabaako gye tukola ki era ssebo agumiikiriza tosobola kugumiikiriza kati obugumiikiriza buno katono nnyo musumba wange taata omulabi waffe ayinza okuba nga yeebuuza what patience oba okugumiikiriza kyeki kugumiikiriza kigambo kitunyumidde nnyo naye kikulu okimanye bwoti wait agamba nti it is to be much pained to shake terribly to shake to tremble to be wounded to be sorrowful learning patience is not easy. Sometimes it is the very essence of what it means to be in the crucible. Kwegamba mulimu okulumwa ennyo okulumizibwa ennyo otyo okunyenyezebwa okukankana okufuna ebisago otyo n'okunakuwala kwegamba kugumiikiriza era nga wala kugumira mbeera mbi enyigiriza wano njagadde ate ebigambo bya Balumi sura 5 otyo sura 5 Balumi sura 5 olunyiriri wano okwongera ogaziya Balumi sura 5 olwokusatu so si ekyo kyokka era naye twenyumirizenga mu kubonaabona kwaffe kitegeeza kubonaabona nga tumanyi ng'okubonaabona kwaffe kuleeta okugumiikiriza ekyo kyembaddeko sajja afukamidde asaba mukama nsaba onyamba ompa ekibala ekyobugumiikiriza kati oyinza otya okuyiga okugumiikiriza awatali kubonaabona kyova olaba olumu munnaye katonda ayinza okusiima nakkiriza gw'obeera naye weeyo gye musula ngamba mu maka gamu ate muntu ogenda okulaba nga tufe ennaku zino embeera ye si nnyangu enkalubye kumbe gwe wagenze n'osaba mukama akuwa obugumiikiriza kati okuyiga okugumiikiriza ng'olina ofunayo omukisa ogwono munaakuliraanya okuba omuzibuzibu ofunirawo omukisa ogwongera okuyiga okuba omugumiikiriza kati naye obuulire wano nate okugumiikiriza kuleeta okukemebwa otyo n'okukemebwa ne kuleeta okusuubira otyo n'okusuubira tekukwasa nsonyi kubanga okwagala kwa Katonda kufukiddwa ddala mu mitima gyaffe kubw'omwoyo omutukuvu gwe twaweebwa. So ekigambo kino ekyokugumiikiriza ebintu bibiri byotunuulira kugumiikiriza while waiting ng'olindirira ekimu ku byo ky'olindirira oba ky'osuubira osobola okukitunuulira kangeze osuubira diguli osoma osuubira diguli noga wayi kangumiikirize amaaso go gali ku kiri ekiri mu maaso ekirala mu kugumiikiriza osobola okutunuulira oyo alina obuyinza ku ekyo ky'otunuulidde oba ky'osuubira kankuwa ekyokulabirako singa abadde mulenzi ng'agenda kuwasa tannafuna mwana muwala bw'aba talengera mwana muwala of course asobola okugumiikiriza ng'alindirira mukama n'amuwa mwana muwala gw'alina okuwasa otyo simanyi nkiraba musumba nga ogezaako kifuna n'omulabi waffe simanyi oba ogezaako kirengera obulungi nti tonnaba kufumbirwa naye olina okufumbirwa omuntu gw'onaafumbirwa tonnamulaba tewali yakunyezeeko nti owange naye olina essuubi ery'okufumbirwa kati oyinza obutatunuulira nnyo bufumbo era n'otunuulira yatandikawo obufumbo nti ajja kunfunira omubeezi kati mu kugumiikiriza era we otunuulira ekimu ku bibiri ntunuulira ekyo kyensuubira oba nentunuulira oyo anaakimpa nga kitegeeza nti anaakikuwa abamu lwaki tulemererwa okubeera abagumiikiriza oyo gw'osuubira okukikuwa bw'abeera omunafu akuleetera okuba nga tolina maanyi gagumiikiriza kye ŋŋamba nti bw'olaba obunene bw'oyo akusuubiza n'amaanyi ge n'obuyinza bwe n'obusobozi bwe kikuwa amaanyi okugumiikiriza era ye yagumiikiriza kyankana ki ayina experience mu kugumiikiriza bwe nzirayo kyova olaba nga tutandise tugamba nti Katonda omugumiikiriza kiki kye yagumiikiriza nga ye asuubira okumpa kino
bwe ntunuulira ne ndaba obuwanvu n'obunene n'obugazi bw'okugumiikiriza kwe kyokka ng'ekyo kye yagumiikiriza kyatuukirira nfuna nange amaanyi agakkiriza mu oyo nti bw'abanga yakituukiza era nga ye kabaka w'okugumiikiriza nange ajja kumpa amaanyi era ntuukiriza ekyo ekyo ye yalina obuyinza kati gw'otunuulira era bayibuli etugamba nti abalindirira mukama tebakole ki baliddamu bujja amaanyi gaabwe amiina bwe balitambula tebalikoowa bwe balidduka tebalikoowa ekituufu so mukwano gwaffe ng'oli mu kugumiikiriza amaaso go katonda oyo w'obugumiikiriza amaaso go ogakuumira ekituufu naye waliwo concept ey'okubiri eriwa gye tulina okwetegereza wano mu kulindirira mu katamu esebo ebiseera ebisinga katonda bw'aba akola ebintu abikolera mu budde bwe era bayibuli bw'eba etandika ekitabo kya mubuulizi mubuulizi wane essula 3 buli kintu kirina ekiseera kyakyo kintu walungi tusomewoko katono nnyo omukristaayo mukwano gwange ali eyo atufuna ali ku YouTube ali ku mudiro lyo ku 3ABN ensonga eno yongera ogyejjukanya 3 elusooka wagamba bwe bati wagamba nti buli kintu kiriko entuuko yaakyo na buli kigambo ekiri wansi w'eggulu kiriko ekiseera kyakyo olwokubiri ne lugamba nti ekiseera eky'okuzaalirwamu n'ekiseera eky'okufiiramu ekiseera eky'okusimbiramu n'ekiseera ekyokusimbuliramu ekyo ekyasimbibwa kati musumba wangi taata nkusaba okkirize bw'otumaze okufunawo bulungi soma olw'ekumi lugamba bwe luti agamba nti yafuula buli kintu okuba ekirungi mu kiseera kyakyo era esooka awo wagamba nti yafuula buli kintu okuba ekirungi mu kiseera kyakyo kati leso niyo kumande kituva tusoma in God's time mu kiseera kyakyo katonda y'ekiseera kiyeroboza agumikiriza mpaka mu kiseera kyakyo ekituufu Yesu kyava ajja n'agamba nti ekiseera ky'ebiro bwe kyatuuka n'asindika omwana mu kiseera kyakyo ekituufu njagala kukubuuzaamu musumba nange kiina omungereza kita impact kireeta bivala ki ebivaamu singa nkola ekintu mu kiseera ekitali kituufu kibadde kinengera kati kanko ekyokulabira singa ogenda n'okungula omuyembe nga tegunnayengera n'ogunoga tegukugasa nga bwe gwanikugasiza singa ogugye nga gwengedde singa omwana azaalibwa nga wa myezi 6 nga girina kuba 9 oyo omwana tabeera kyekimu n'ono azaaliddwa ateekeddwa okubikibwako ateekeddwa okukola atya mu kiseera kyakyo ekituufu time ye gye yaloketinga nti kyekino tuva olaba time nkite ntya nti obudde bw'omu ggulu katonda bwe yali yagera nti ku ssaawa bweti ku lunaku bwe ruti eddakiika bwe ziti omwana alizaalibwa mu Besirekemu tugenda kusooka tuwummulemukko mukwano gwange atulaba tugenda kuba twogattibwako n'abalala kubanga ekintu kino ekyokulindira Mukama tukyetaaga bwina asingawo okuzuula biki bye tulina okukola nga tulindirira mu katamu so atulaba tulindemu katono bwe tukomawo tugenda kuba twegattiddwako ati mukwano gwaffe omulala program lesson weekend ku 3ABN TV kkiriza gonda Katonda atuyisa mu mbeera zonna ze tuyitamu tusobole okukula mwe tuyigira okwesiga naye Katonda Mukama yatulekera okwesalirangawo obutagenda mu ggulu kusalawo emirembe essanyu wakati mu agawo seeta ensisinkano ne Mukama bw'oba onaava mu kubeera supplanter obeere Israel the blessed bintu tetuteeka kubifuna nga tuyita ate mu kumenya biragiro binamateeka tuyiga okubanguka mu byawandiikibwa gamba ng'okutukuza sabbiiti ng'etteeka bwe liri okwagala abatayagalikika wa 3 paka ssaawa 4 ng'eddiddwamu ku sabbiiti enkya nange Yonasaani Matovu munnagomba lesson week eno katuyigire ku bigere bya Kristo omulungi mukwano gwaffe ali ku 3ABN tukwebaza okuba nti okyatambula naffe mu lesson week eno nga tuyigira ku bigere bya Mukama waffe Yesu Kristo tukulisaayo nnyo mu kuwummulamu so nga nawe yakatwegattako tukwaniriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo
nga bwe nakutegeezezza nti mu kitundu kyaffe kino ekyokubiri tugenda kuba twegattibwako omukwano gwaffe nyo butusanyuse nnyo okulaba mukyala Deborah Kyejjusa okuva ewa Kiso SDA Church. You are most welcome to lesson week eno. Thank you, Sebo. Feel at Jesus is feet, feel at studio, feel at where? Wherever. Hey. As long as Jesus is there. Aha, butuufu buli wantu wonna Mukama waali libasanyu jerere. Kati tukyagenda mu maaso n'okutunuulira ensonga eno enkulu ey'okulindirira mu katabo. Kigambo ekirabe ekyo ekyobugumiikiriza. Bugumiikiriza. Tuli mu kutunuulira omusajja ono ayitibwa Dawudi. Musumba nkomawo gy'oli kati kansooke mpulize ku mukyala Deborah agabaneko naffe ku kiki yalabye ku Dawudi ono ku nsonga ey'okulindirira naddala mu katamu kuba ebiseera bye yali ayitamu tebyali byangu. Sebo omusajja ono bwe nabadde mutunuulira Dawudi ekisooka kye mulabako nti yali mu myaka egy'ekivubuka ng'omuvubuka okutegeera nti yagwanidde okulya entebe ey'obwakabaka eryanyi ly'ekivubuka lyali lisobola okusituka n'agenda asobola n'okwetuuza mu ntebe kubanga already bamaze omulangirirako eri omulabi waffe musajja ono nabbi agenze banne bonna tebalondeddwa ye bamutaddeko amafuta era nga obubonero bwonna bulaga ye mukulembeze alondeddwa Katonda mu myaka gye egy'amaanyi wandibadde omusuubira okugamba awo wennyini nti kiggwa leero naye Dawudi ayina empeke gye batugamba okwesigamu ey'okulindirira gye tumulabamu nti newankubadde amafuta gamuteekeddwako naye n'alindirira eyamutaddeko amafuta amutuuze mu ntebe mu kiseera ekituufu. Newankubadde kyali ekiseera ekitali kyangu kubanga ne bw'aba muntu yenna oluusi ne bwe baba nga bagenze mu campaigns abantu abamu bali obululu nze mbeewuunya n'agenda n'akuba campaign n'atambula n'akola atya n'akubisa bipande ne bwe bukya ku makya nga bavudde mu box ng'akalulu kamuweereddwa omuntu oyo atya n'okutya kwegamba n'aba nga teyekkiririzaamu abamu ne bakaaba amaziga abalala kwegamba ne bakola n'ebintu ebitali bya bulijjo kye nali nsuubira ne Dawudi kyagenda okukola naye ne lesoni yakitwaze nti Dawudi naye bambi yalimu okutya kubanga gufu gwali gunene Isirayiri yenna gw'omuvubuka otwale ettundutundu eri ate si tundutundu lyokka ly'abantu ba bulijjo naye abantu ba Katonda naye Dawudi batulaze nti bw'alondebwa najja n'okulwana n'awangula ne Goliaasi n'afuuka wattutumu mu ttutumu eryo lyonna n'erinnya lyakoze n'amafuta agamuteereddwako Dawudi yalindirira wali we tubadde ekiseera kya Katonda okukola kyekirina okukola mu kiseera ekiki era namwewuunyiza nti ebyo byonna nga bibaddewo omusajja Sawulo abadde kabaka amukwatirwa obujja olw'ettutumu ate wuuyo afukiddwako amafuta n'anoonya engeri y'okumutta eri omulabi waffe atamanyi byaliwo naye ng'oyagala okugobera olugero luno nti bw'amala okulondebwa omuvubuka ono kabaka aliko Dawudi alondebwa okuba kabaka naye nga ate waliwo kabaka aliwo already ayina n'erinnya musajja mulwanyi naye omusajja ono n'atandika okukola obukodyo bw'okulaba nti atta omuvubuka ono olw'obujjo bwali mumeze mu ye bambi omuvubuka ono tekyamubeerera kyangu ng'era bw'okirowoozaako n'atandika okudduka okwekweka olw'obulamu bwe naye kinneewuunyisa kye kino nti Dawudi newankubadde yali akimanyi nti ye kabaka omulonde bwe yafuna omukisa ogw'okutta omulabe we Sawulo eyali kabaka wa Isirayiri Dawudi teyakikola n'atuuka n'okwenenya olw'ekyo ekirabika ng'ekibifa abalala bandigambye kale laba ono ffala kubanga ennaku zino abantu tubayita baffala n'ofuna omukisa omulabe bamukuwadde naye mu kifo ky'okumutta already baakulonza okuba kabaka naye n'ogamba nedda ono Katonda yamukola ki yamufukako amafuta sirina buyinza musajja n'amuwonya ne yejjusa n'okusala ku lugoye ku byambalo bya kabaka kiki kye nalabye ku Dawudi nti bannange Katonda waffe waliwo oluwombo lwe yatusibira nga lwaffe nga lwange oluwombo olwange nze ne bwe siipape
ne bwe naapapa lugenda kuba lwange nina kumulinda oluwombo lwange alundeetere alusumulule tulusumulule mpola ki Mpola. Dawudi teyayagala kusumulula luwombo actually tekwandibadde kusumulula teyayagala kuyuza kubanga oluwombo basumulula luki lusumulule bulungi supu n'atakuyiikira n'osigaza ekitiibwa kyo ne Dawudi kyatuyigiriza wano nti oluusi kiteekwa okuba nga Katonda kyateeseteese nja kukibeera naye nkibeera okusinziira ku ekyo kyantegekedde ku lw'obulungi bwange ate n'okuweesa Katonda ekitiibwa mu bufunze taata awo endowooza wenyinza okukomako ku Dawudi weewaawo tweyanza nnyo kwegamba Dawudi ono yandibadde alina yali justified okutta Sawulo emirundi ebiri okuwa omukisa n'ofuna omukisa naye naye era n'amuleka sajja yalina ekirungo ky'okulindirira Mukama naffe atusaasire atuyambe ekirungo ekyo kitubeeremu kyeyavudde atugamba tukyesige ekigambo tukikuze muffe kwegamba tulwane kimere muffe okufuba kubanga ekyamazima Dawudi kyeyakola mu buntu si kya buntu kasi ogamba ekigambo obuntu omanya nze omuntu nsituse mu magezi aganga ag'omuntu mu buzaalirwana bwaffe obw'obuntu twagala kaggwerawo naye Dawudi atugamba bwe tuyingiramu empeke y'obuzaalirwana bwa Katonda tulina okulindirira Katonda akole ebintu bye mu kiseera ekituufu ate kisoboka kubanga naye yakikola Dawudi naye waliwo ebintu nga bisatu kyetaagisa kigwanidde kiteekeddwa ate kisoboka lyessuubi eriri awo naye kati waliwo ate obuzibu obw'okupapirira tulaba eri ono alinayo ate ekifaananyi kyayongera okutusiigira ku luuyi olundi ate Dawudi is calm alinda essaawa ya Mukama etuuke naye ate ne wabaawo ekintu ekiyinza okuinterruptinga okulindirira oba ekiyinza okulemesa okubeera omugumiikiriza kwe kupapa tukiraba ku eri ono simanyi mwakirabye mutya ekintu kino ku Kalumeeri musajja amaze okuba abasajja 450 bannabbi b'obulimba abasse kazi avuddeyo naye agambye nti kale obubaka obwasse n'amukanga naye n'akankana awo mbadde nsaba atwongere okugaziyamuko neeyanziza nnyo ssebo naawe maama annyonnyodde ku Dawudi Dawudi kituufu nga bw'amunnyonnyodde maama yali musajja wa njawulo nsuubirayo ensonga lwaki mu bannabbi bonna oba mu bantu bonna abali mu Bayibuli Katonda agamba Samweri nti nfunye oyo alina omutima gwange nga bwe guli tayogera ku Ibulayimu Dawudi alina ebizibu bye yakola naye ate mu kugumiikiriza tewali yagumiikiriza nga Dawudi wano gwe mutima gwagamba era Katonda ye mugumiikiriza gwe tumanyi asinga bonna Dawudi ekyo yakimentaininga abasinga bonna bapapa jjajjaffe mu kukkiriza bamutomeza mukyala yamutomeza n'agenda ebbali kati bano ono yali Musa ne Alooni nabo ne bakuba olwazi ate jjajja waffe Yakobo ate ye naye n'afuna ebizibu bye kegamba yali yensowole n'agenda yandibadde abeera ng'alinda mu kiseera ekituufu nakati ate ono ye Eriya amaze okulaba amaanyi ga Katonda omusajja gwagamba nti mulina okukkiriza ne Eriya naye yalina ebizibu nga ffe yasaba enkuba nemala ennaku bweziti myaka 3 n'ekitundu nga tetonya nemala netonya n'amaliriza n'agenda ku lusozi Kerumeeri n'asaba n'alaba Katonda ng'akola ekyamagero enkuba eyiika ebyo n'abiraba ne bakwata abasajja kati bali oludda w'ababbali baabano ne babakwata bonna 450 ne babasiba eri omuntu omu maanyi ga Katonda n'abasaka mitwe bw'amaliriza ne bamugamba in fact amawulire gatuuke wa Jezeberi n'agamba nti nga bw'akoze bw'atyo naye enkya agenda kubagibwako omutwe waliwo tubeera mu bizibu bwe bityo kwegamba ebiseera ebimu ne tufuna okunyigirizibwa n'okusoomoozebwa mu bantu be tuyitiramu naye olw'obutalinda
kumanya kiki ekinaddirira oluusi ne tukola ensobi ne tugujubana ne twekanga ng'ate ekintu oluusi kye tubadde tugyemu ne kiyiika mu kutitibana wano ne weekanga ng'ate oyonoonye bwonoonyi agamba naye ate abadde akiggusizza ate kiki ekimukanze eri amaze okulaba experience eno yonna atuuka atya okudduka ne yeekweka mukama n'amusanga mu lulimi olw'omwenda ng'amubuuza eri okola ki wano ku ebyo byonna byenkoze lwaki tolinze lwaki tonneesize kubanga yatuuka n'agamba nti kati kinaamala waakiri nfiire wano nga kitegeeza nti Eriya yayinamu obutagumiikiriza ku Katonda wano ku Kerumeeri teyalindirira Mukama ku Kerumeeri wano ng'amaze okuggyako emitwe gy'abasajja bano nga ne Jezeberi wali kubanga sirowooza nti Jezeberi yali w'amaanyi nnyo okusinga bano abasajja bano abasajja baalina amaanyi okusinga Jezeberi lwaki nti baalina obuyinza kubanga be baali wansi Jezeberi nga singa banaamwegugungira yali talina maanyi naye bw'abanga yakwata abasajja bano n'abajjako emitwe Katonda yayamba Eriya n'ajjawo abasajja bano ababbaali yali alina obuyinza okulabika nti amutaasa kyova twatandise nga tugamba nti ani oyo gwokkiririzaamu agambye nti ajja kituukiriza kati Eriya wano teyagumiikiriza bambi n'asanga obuzibu kiki kyentwalamu wano oba kiki tuyinza okuyigamu kwe kubanga twesiga Katonda mu bizibu mwe tuyita nti bw'aba alina sitepu gy'atuyisizaamu wano ne mu maaso w'amazima ajja tuyisaawo bw'abanga abadde n'ebintu byampisaamu emabega kinnyamba okubeera ne sitamina nti na wano wentuuse siteekeddwa kwegamba kubuusabuusa kubanga ate kati ngenda kukola kingenda kuwoza ate wemala nyanike mu ttaka era Eriya yamaliriza wadde Katonda yamusaasira n'amutwala mu ggulu naye wano tulabira Eriya nga entegetege zimufaamu zimukubagana sokega buli bwopapa wesanga ng'oli mu kifo ky'otandibaddemu ng'odduse weekwese ebyokulabirako babituwadde ebiwerako batuwadde Ibulayimu mu ssuula 16 eya lubereberye ne batuwa Musa ne muganda we Alooni mu kubala 2 ne batuwa Samusoni mu kyabalamuzi 14 ne batuwa maama wa Yokaana ne Yakobo mu Matayo nga basabwa ebyobufuzi ne bannyini bennyini nabo bennyini ne bagamba bwe baba tebakkiriza abo katuyite omuliro gubookye ko Yesu temwategeera nno mwoyo gwe mwaweebwa kati obutagumiikiriza Katonda kukolera mu biseera ebituufu era abantu bangi musumba maama wange abawala bangi abeefumbiza abantu nga tebaali baabwe n'abasajja bangi abawasizza abakazi nga tebaali baabwe amala omufuna n'aleetera Katonda mwanjulira kati ono gwoba omukisa nga kitegeeza teyalinda Katonda akole ekintu mu kiseera kyakyo era mu ngeri yeemu bantu bangi abafiiriddwa emirimu bantu bangi abafiiriddwa amaka bantu bangi abafiiriddwa emikisa egyandibadde gibaweebwa kubanga tebaalinda kubeera nga bakola kubanga Katonda aba n'ekigendero lwaki akulwisaawo lwaki akulindako alaba okyabulako nze nina mukodomi wange yayagala nnyo okubeera n'obugagga n'agezaako buli kyasobola bamutuma na wasiwasi baali bamutuma wasiwasi n'avuganye infact yafuna emmotoka naye nga tayagala n'abalala bagivuge ng'agula amatooke eyo mu kyalo n'amala n'agavuga n'agaleeta yagavugira wiiki emu yali avaayo ng'ajja mu Lwera ng'ajja eno Kampala n'atomera ekiswa emmotoka yennyini n'emwettira mu mwaka gumu nga abamu ne bagamba nti ne bannaye omuvubuka abadde akola ennyo bw'ati wakiri bali baga nti abadde ne wasiwasi oluusi Katonda alina ebintu byatugamba nti nsooka olindeko ne gwe n'ogugamba nedda nkyagala nkitwala okwekanga ng'okitutte naye nga kikuviriddemu obuzibu nga Yakobo eyadduka emyaka 20 ng'ate Katonda yali amaze edda okulagula yalagula maama we n'amugamba omwana omuto ajja kufuga n'ate maama ye yagamba omuto nti nze ekibi kyonna kyekinakuberako kibeere ku nze yita wano ddiruweeri taata we agambye olwaleero asabira omukulu omukisa janga akusabira omukisa kati okugenda nga tufambolinga n'obudde bwa Katonda nga tebunnatuuka twekanga ate oluusi tugudde mu kinnya ate ne tumenyeka so okupapirira okupapirira kino ekintu twetaaga okukyewala ekigambo ky'okupapirira mukwano gwaffe atulaba maama olina kyoyongera ku Katonda awo ku nsonga eno
eyo ebuzibu obuli mu kupapirira okupapirira kuno waliwo ensonga gye munjagadde okunyweza nti oluusi lwaki tupapa ebyo ebitubaddeko sitaani abikozesa okuleeta okutya mu bulamu bwaffe kati kigambo kutya ne kiryoka kitupakusa era ekireetera eri okudduka si lwakubanga oba kiki naye bambi yafuna okutya omuntu ayinza n'okwewunya omusajja oyo yenna ono kyenalabye nti tebiriiko levo ya bukristaayo oba levo ya buweereza ndowooza nti oyinza okuba ng'oli musumba oli dinkoni oli mukadde wa kanisa osabira abantu naye sebe waliwo oluusi sitaani lwayagala otwepikira n'atwegezaamu n'atuleetera ekintu ne kikujjuza okutya n'obanga gwata atabiina nakye wali okozeeyo abantu ekibawadde amaanyi so kyeŋŋamba kyekinti abagalwa nga tuyiga okugumiikiriza mukama tumusabe atuwa amaanyi ebintu ebiteeta okutya mu bulamu bwaffe kubanga kyakulwanyisa kinene ekyaleetera Saala okutuma Ibulayimu akole bye yakola yali atya mukama we okufa nga talina mwana ekireetedde Yakobo okukola ebyo byonna n'okuwaŋŋanguka kutya balaba future egenda naye talina kyakkola kale twewala okutya kubanga okutya kutukomekereza nga tupapiridde ne tukomekereza mu bifo ebikyamu n'abantu abakyamu tufiirwa n'emikisa gyaffe Katonda gyakoze eki gyatuwadde ate era gitulaga nti olwo tuba tetubuusabuusa ne Katonda waffe kale Mukama atubeere tuleme kubuusabuusa Katonda waffe tulwane n'okutya tubeere bawanguzi weewaawo kwegamba either ogenda kutya oba ojja kukkiriza so you know the opposite is true Yesu Kristo yababuuza ekibuuzo nti kiki ekibatisa temulina kukkiriza omuntu bw'obeera n'okukkiriza totya so ng'ate bw'otya kitegeeza okukkiriza kukuweddewo naye ku nsonga eyo twagadde twongere omanyi kirungi okugimyumyola n'ebigambo biri mu Zabbuli n'ensanvu-mu-3 olunyiriri lwa 26 musajja Asafu ono omuyimbisa yagamba nti omubiri gwange n'omutima gwange bimpwako binzigwako naye Katonda ge maanyi g'omutima gwange n'omugabo gwange emirembe gyonna kale biri byonna babigenda bufumbo bugenda oba amaka galabika nga ataagafune byonna nga bigenda kansigale nga neekutte ku Mukama ge maanyi kwegamba kyekirungo ndowooza Eriya kye yali tasoose kukkiriza kuwamba mutima gwe nti Katonda eyamuwangulidde n'atonyesa omuliro okuva mu ggulu bweyandibadde alindirira ti Mukama wange omukazi omuwulidde zankanze ojjukidde kisebe Saala n'osaba enkuba n'egaana okutonnya kati n'olangirira eneetonnya n'olinda etonnye ate ebigambo by'omukyala awo waliwo ebintu bina ebikulu ebyewuunyisa ku Eriya ekisooka yasaba enkuba n'etonnya emyaka 3 n'ekitundu ekyokubiri Eriya yennyini n'afeesinga kabaka Akabu nga gwolitira Isirayiri obuzibu ekyokusatu n'asinkana abantu bano bonna n'asaba Saala nga bali balemeddwa omuliro ne gukka okuvamu n'ata abasajja 450 achievement zino ozirengera ku layini we zigoberegana naye amaaso n'agajja ku Mukama kati ono n'alindiranga Mukama ekireeta nno katundu kano akasembeyo kuba kakulu nako learning to take a delight in the Lord okuyiga okusanyukira mu Mukama kuba waliwo embeera ndowooza weetuuka lwaki ndowooza bulowooza kuba nange kenyininyini nze mbirezeeko ebimu nga weebuuza naye kati wano nsanyukire muki yuzi aliwo ekintu ekyagwawo nali naakayiga ku lesoni eyo gye twayigako ey'obulamu bw'okutendereza mujijjukira lesoni y'omwenda kati nenfuna ekizibu ali wano ku kibuga kati naye nga twayize nti olina okutendereza kati ndabuuzanga Mukama kati Mukama luyimba ki lwemba nyimba ssaba kolasi oba tukutendereza Yesu
nga bibaddewo nganti olumbuuza mukama ssebo nyimbe luyimba kikati wadde embeera weetuze so mwongere otuyambako okutegeerera ddala ali omulabi waffe ayinza atya okuyiga okutendereza kakati ssebo yatuwadde Zabbuli eno eya 37 onyiri luno olwokuna ng'ayogera in fact yatandikidde ku lwakuna okumalako olw'omusanvu naye olwokuna lugamba ebigambo bino lugamba nti era sanyukiranga Mukama naye anaakuwanga omutima gwo bye gusaba anaawanga omutima gwo bye gusaba sanyukiranga Mukama wadde nga si kyangu naye Eriya yalina ensonga esobola okuleetera omutima okusanyuka wadde nga Jezeberi ali mu kumutiisatiisa mwewo nabbi yagamba nti tetuyinza kuva Katonda mpozi nga twerabidde wa gy'atuyisizza ne singa tujjukira wa gy'atuyisizza at least tulina ebintu bye tusobola okwewaliza Katonda n'okusanyuka Eriya ono nga bw'oyogedde amanyi lwe yamala emyaka 3 n'ekitundu nga kigambo kya Katonda kiragidde nti enkuba tejja kutonnya ekyo kyali kisobola okumubeezaawo n'essanyu mu mutima n'agamba nti wadde ono omukazi amboggolera naye Katonda yawulira eddoboozi lyange bw'aba yawulira Katonda eddoboozi lyange ono omukazi tayinza kusinga Katonda ono omusajja yennyini Katonda amugamba nti genda weerage Akabu Akabu bw'amusisinkana omuzaana oba omuddu wa Akabu agamba Eriya nti onkulabyeko namugamba nti genda ogambe mukama wo nti ondabye namugamba nedda naba nakamugamba ate gwe obulomo yakutwale akwate nzanzita ngambe nti nno nnimba nanga nti genda omugamba olwayo ngenda musisinkana kabaka ono atasobodde kutta Akabu Eriya yali talina kwegamba wayinza kufunira ssanyu n'agamba nti olaba ni kabaka nayogera naye ekyo kyandimuleetedde okuwulira nga yeesiga Katonda ono n'okutendereza tiwakiri kabaka yawulirizza bye mugamba era n'aleeta abantu ate n'ekirala bwe twasabye ku lusozi Kerumeeri tuteeberezaamu kyandibadde kitya nga abasajja bano basabye kale bigaanyi naye ate ne Eriya naye n'asaba ne bigaana omulendo gutajja tewandibaddewo okuswala Eriya yandiwonye era bandibadde bamusinze bali nti kale tebakkiriza kutuwa naye naawe tosobodde naye olwokuba Katonda yamuddamu ekyo kyandimuleetedde okubeera ne motivation mu mutima okusanyuka kyenjagala okulaga kyekiri oba wa lesson kiki kyagamba okubeera nga tusanyukira mu bisibo oba mu kabiga mu bizibu ebyo bye tuyitamu Katonda mwesigwa abeerako ebintu ebinene byatukolera era mu ebyo ebizibu bye tusobola okutunulako omuwandiisi omu ku Great Controversy kyava agamba nti bannaaye nti waakiri bw'oba otunuulira ebizibu Desire of Ages bw'oba otunuulira ebizibu bino bijja kumalamu amaanyi ne waliwo ebirungi by'ozooyitamu nga bw'atonda omucungwa naye nga guli maggwa gw'amaaso go togateeka ku maggwa gateeke ku kibala kati wano kikuleetera naawe okubeera n'ebintu by'otendereza ti wadde obufumbo nno bulimu kino na kino naye neebaza Katonda wadde mukyala wange alina ekizibu kino na kino naye ate ayina kino n'omwewalizaako ekyo bw'onaabeerako by'otendereza mu bizibu ogenda kubeera muwanguzi ne Setaani ajja kwekubako akulemererwe kubanga obaako by'osiima Katonda byakkoledde era ekyo kikuyamba okubeera ng'olina we weekutte empewo obutakufuuwa nnyo ne bw'onaabeeraawo ku bizibu bannange kati Jezeberi antwala bannange era Jezeberi antwala ojja kwekanga ng'oli mu mpuku nga bakubuuza okola ku kiwano kibuuzo kikyaliwo oyinza otya okuyiga okusanyukira Mukama mu kiseera ekyakatamu oba ekyokugezesebwa nga ntunuulidde ebyo byendowooza nti Katonda akoze mu bulamu bwange ng'era nti mukatamu omwo maama ogogamba oti ssebo nze ngamba bwe nti Dawudi bw'aba ayogera ku bintu bino alina n'olunyi lwe yatuwadde nga lugamba nti oyinza n'okuba n'abalabe bo naye ng'obalaba bo bali bulungi ebibyo biganye basiranya bibyo ebyabwe bigenda mu maaso bikulaakulana oluusi ne tuggweramu ddala amaki amaanyi naye wano so n'emabega eri mu kutandika kyabaddeyo nti essuubi lyo liri luddawaawo kubanga ekigenda okundeetera okusanyukira mu Mukama newankubadde ebintu mbiraba biganye kwe kuba nti nze yadde biganye naye essuubi lyange liri eri oli ayina byenkola ki atalemererwa singa naabeera n'essuubi mu bulamu bwange nti Katonda ono gwe tusaba byonna ayina byakola
omusumba ayogedde bulungi n'agamba nti tunuulire ebyo Katonda byakoze. Singa ebyo ebitono byakoze waliwo nnyo lwe yatuwadde emabegakaawo naga nti ebyo byatuwandiikirwa bisitule essuubi mu bulamu bwaffe. Naga nti ebyo bw'okuba akatambi emabega nti waliwo ekiseera bane kye nali simanyi nti nkiyitamu naye ne mba kati nga ndi mulamu. Tubadde n'omukisa gw'abantu emabegaawo gubadde mukisa yadde gubadde gwa kusoomooza. Mu biseera bya COVID abantu abamu balwala COVID naye nga tebawonye kubanga basasudde ssente nnyingi ate abasasudde nnyingi ne bakola batya ne bafa. Kati gwe bw'obanga walwala ku COVID naye nga bakubayo mpiso bayinza n'okuba tebakuba mpiso nga wanoga ebikoola byo ne weenyookeza ekyo kikulaga nti tewali wanjawulo tewali bubezi na immunity y'amaanyi. Naye Katonda alina embeera eyo gye yakozesa yadde yali ekaawa etya ekyo kikubeerera ekyokulabirako kisitule essuubi lyo kubanga wano okusanyukira mu Mukama teekwa okubanga oyina essuubi erisukka ekizibu kyo kyokola ki kyolaba. Kyavuddaga nti tulina kumulindirira nga n'okusirika tukoze eki sirika olinde Mukama omanye ebizibu bwe bijja amaloboozi gaba mangi ate naffe ne twagala okwogera kakati ne wabeerawo akavuyaawo onaayogera oba ojjukira emabegako ekitwala abaana ba Isirayiri e Misiri yadde waaliwo enjala naye Falaawo yayogerera mu njala n'abagamba nti mugende taata amwe mugende mu kime mbawadde n'eggaali mate mujje ngenda bawa ensi engagga mutuule wano erimu ebirungi. Falaawo ayogerera mu kavuyo kakati sitaani tumwewale bannange muganda wange alaba lesoni eno nti mu biseera by'okugezesebwa sitaani atukuba obwama naye okutegeera nti Katonda naye ayogera gye tuli jjukira eriri eddoboozi liba lya mpolampola oteekwa okuba ng'osirise ekigambo kusirika kwegamba obwongo bwo bujje ku bintu ebirala byonna otunuulire Mukama yekka abeere nga omulindiridde okukuwa kyayagala mu kiseera ekiki awo ne bwe binaaba biruddeyo togenda kubuukabuuka ne bwe binaaba bitambula nga bw'otayagala gwe buli step ojja kugiraba nga Katonda alina omukisa gwagikuweeramu otherwise bwe tunaapapa tetusobola kusanyukira mu Mukama. Naye ne bwe tunaalwala n'otuuka ku level efa oba okufiirwa omuntu wo ensi ejja kutunya ng'etakutegeera naye gwe ng'omanyi nti kale ne bwe kuba kuwumula Katonda wange akola ki amanyi ajja kututuusa ku eyo level y'okutegeera ekyo. Tweyanza nnyo tweyanze tulabika nga twolekedde entiko yaffe buli omu ddakiika emu naawe funza nga bw'olabye enteekateeka ennyama. Mukwano gwange abadde agoberera programu eno lesson eya wiiki eno mpunzika lesson yatugambye nti buli kigezo ekijja gye tuli waliwo akipima akipima olw'ekigendererwa lwaki kubanga tasobola kutuleka kugezesebwa kusinga bwe tuyinza. Akatamu ako koolimu nange kendimu waliwo akapima n'amanya okajyamu oba tokajyamu nga kitegeeza bwe kuba kugumiikiriza bwe kuba kulindirira osobolera ddala nange nsobolera ddala okuguma. Katonda kyayagala kikolebwe mu nze mu kiseera ekituufu kituukirizibwe nga ku nkomerero yaweereddwa ekitiibwa. N'olwekyo nkusaba ki muganda wange nti okugumiikiriza nga bwe tuyize si kyangu naye tusabe Katonda kubanga kirabo Katonda akituwe bw'akituwa tukikuume tukikuze. Mu lugero olwatandise ekyokulaba kye baatuwadde eky'abaana bano abagezesebwa nti abaalindirira baafuuka banjawulo naye njagadde okugamba bazadde bannange nti abaagalwa ng'abakulu tuzimba obugumiikiriza mu bulamu bwaffe. Katuyizimbe obugumiikiriza mu baana baffe kubanga leero weetuli ffe abayinza okubawanga batiriboka bakaaba bakola batya n'omuwa kyayagala buli kimu n'amanyanze bwenkaba bampa buwi enkya oyinza obutabaawo. Naye abaana baffe tubayigiriza empisa ey'obugumiikiriza si kugumiikiriza bya ku nsi kuno byokka naye n'obugumiikiriza nga n'okukkiriza kwawe bakutadde mu Katonda nti maama oba waali taata oba waali oba taliiwo naye waliwo Katonda ate asobola okubawa Katonda maama ne taata bye batasobola kukola ki bye batabawa. N'olwekyo nsiibula ngamba bwe nti tulina kugumiikiriza oba tukyagala oba tetukyagala kubanga oba tulinze oba tetulinze ekiseera kya Katonda ebyo bye twagala we bigenda otuweerwa.
kati omugezi olinda Katonda nakukolera okusinziira ku nteekateeka ye. Weewaawo toyanza nnyo. Emusumbange naawe buuzika. Ssebo ekituufu kiri nti lesoni eno kyakuyiga kyamaanyi eri buli omu nti ffenna tugenda kubeera nga tulokolebwa mu nsi muno naye abagenda okulokolebwa be bokka abagenda okugumiikiriza okutuuka ku nkomerero. Ne bw'ogumiikirizaako ebitundu 79 ku 100 tebimala, ogumiikiriza mpaka ku nkomerero, kubanga Bayibuli egamba nti eyanyooma ensonyi n'agumiikiriza omusaalaba ne bagumutikka n'agwa nagwo n'asituka ate nga gwatwala gwe genda omukomererwako teyagamba nti nedda mu gutwala nja kugusangayo bankomerereko nanti mugenda bafiirya. Yagumiikiriza n'agwetikka ate mpaka lwe yagamba nti kikoze eki kiwedde. Gumiikiriza akasepiti ako oba kaamaka kagumiikirize oba baana gumiikiriza. Naye mu ekyo nze kyenzikkiriza kye kino omuwandiisi wa lesoni kyagambye nti mu ebyo by'olabanga ebizibu mulimu ebintu by'osobola okutunulamu ebisobola okukuwa amaanyi n'osigala ng'oli mugumiikiriza ng'osobola n'okwebaza Katonda nti kyandibadde in fact Mwoyo byagamba nti nanga amagwa goolaba egyo emisongolankuye ge kwoyisa ebigere yandibadde mizito nnyo yandikufumise nnyo naye waliwo eyasooka okugiyitako ne gibeera nga giri bulamu kati gwoyitawo ng'owulira gifumita naye tegifumita nga bwe gyandikufumise. N'olw'ensonga eyo gumiikiriza beerako n'okusanyuka. Tolaga bantu kwegamba beera mugumiikiriza. Weesige Mukama. Katonda ajja kuwa amaanyi ate mwesigwa ajja kuwanguza kubanga abawangula bokka be bagenda okulya engule ey'obulamu. Weewaawo, weewaawo, amiina. Twagadde kunzikiraawo n'okusaba. Kyala Deborah. Tuweereyo essaala eggalawo. Katwebaze Katonda waffe otukoze bulungi kubanga nate okuyita mu wiiki eno yonna omwoyo abadde ayogera naffe okuyita mu by'okuyiga mu lesoni eno gye waluŋŋamya. Manyi Mukama ng'abantu waliwo wetutendewalirwa naye kimu ekitusanyusa Mukama nti ebyo ebizitowa ebyo ebinene wadde mu maaso gaffe ate obimanyi era obitegeera. Kyetuva Mukama wiiki eno nga bwe tuyizze okulindirira ekyokuddamu ekiva gy'oli Mukama. Taata nsaba buli mulabi waffe buli mwana w'obulenzi ow'obuwala Mukama katuyiga okulindirira kubanga gwe kyakuddamu kyaffe. Manyi Mukama waliwo abantu bangi ng'abamu banaatera okuwanika ku bulamu nga babukooye kubanga tebalabayo ssuubi. Abalala banaatera okudduka mu maka gaabwe, abalala banaatera okulekawo emirimu gyabwe. Abantu beetamiddwa olw'ebyo ebibaliko Mukama. Tobaleka Mukama kuwanika naye yimiriro bawanirire Mukama ku nkomerero bafuule bawanguzi. Eriya bwe yadduka n'agenda n'atuula mu mwoloola n'omuliisa Mukama n'omugamba situka weetaaga amaanyi n'agafuna Mukama. Bw'aba ngalo bannaffe abagezezzaako okudduka nga batambudde olugendo olutategeerekese nawa gye balaga kubanga badduka olw'okutya. Mukama baliise n'ekigambo kyo baddemu amaanyi batambule olugendo olunaabatuusa ku lusozi lw'olutukuvu. Beera naffe Mukama yongera okutulera mu kugezesebwa kwaffe Mukama katongera okunywererako era tukoowoolenga naawe n'otuyitaba w'omukisa Mukama enteekateeka za 3ABN ne programs endala zonna. Ekisa kyo Mukama kibeere mu nteekateeka ya TV eno ne programs endala zonna ziraba omukisa. Otukolera ekisingako obulungi Mukama kunkomerera abantu bangi Mukama bakutegeere obeewangulire ffenna otuteeketeeka olubakaka olugenda okujja ku Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina, amiina, amiina. Atoyanza nnyo mukwano gwaffe kuba nti obadde otambula naffe okuva gye twatandikidde. Twala kwageza sabbiiti ennungi ate n'okutegeeza nti ekisa kya Mukama waffe kyeyongere gy'oli.